Abatuuze betwogeddeko nabo bategezezza nga obubenje bwe bususse nnyo ku luguudo luno nga n'abantu bangi batomerwa emmotoka ezigezaako okwebalama ebinnya ebitandise okwesima mu kkubo saako emyala gy'amazzi gyonna egyaziba edda kyokka ng'oluguudo luno okuluzimba kyatwala ssente z'omuwi w'omusolo mpitirivu ddala ate nga lwonoonese mu kaseera mpawe kaaga. Bo abagoba b'emmotoka ku luguudo luno olw'e Katosi okuli Ssenyange Diriisa ne banne bagamba nga bayinginiya abakola oluguudo luno bwe baalukola mu ngeri eyagadibengalye ng'amazzi okuva mu makubo ag'ebyalo gayingira butereevu saako n'ettaka mu kkubo olwo ne lyonooneka era nga bagamba nti n'akabubi akasembayo akaateekebwa ku luguudo luno kakoze kyanyi okusala emipiira gyabwe era nga baagala bayinginiya baveeyo beekenneenye embeera. Katosi Road kiba kyatulowooleza ffe abalukozesa luno oluguudo. Wano ekkubo lye baakola feeke naye ate abamu walungi abamu wabi naye ate kati tubadde twagala ekyebinnya kyo bakikoleekoleko ekyo si kyamaanyi nnyo kiri awo naye nga kyo wandibaddeko kale ekiraga nti wano kati n'oba tuuse mu sipiidi bweti wano kiba kyetaagisa naye ate ebyo byose biriwo yeso kati omusajja ava wano n'asala bwati bw'oba ojja bwoti tagenda sulayo yadde akantu konna kala agenda tutomera butomezi ekyensaba kiri kimu batutereko ku bukwakulizo bw'okukuba bwongeremu ku maanyi tutomerwa nnyo okukuliza ko tutomerwa nnyo binnya bingi okiwulira naye batuyambe abafuzi baffe baba baagala obululu batuyambe batukolere ekkubo ofu baakola bbi okiwulira twagala kkubo bwe babanga bafeeko ennyo ku kkubo kibaga ebinnya baakola ekkubo ze simanyi gye baabajja tetumanyiyo naye batutasi ku kkubo waneno nakati awazira emmotoka tesobola awetawo okiwulira naye ate ffe kutukolerako nnyo kuno ampu tebaateekako ate tulina abaana baffe abato tubatuma ne basala mu kkubo naye emmotoka awantu awo wabi nnyo olw'ebisonga y'ebinnya ebyo ebitusinga otuviirako obuzibu abaana baffe bafa lwa binnya emyalo egyo nagyo bagogola omwala ne bateeka eno ewaffe kale embeera gye tulimu si nnungi nnyo. Embeera eno ewaliriza omubaka w'ekitundu kino Myanja Ssennyonga okulambuza omukugu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo ekya Uganda National Roads Authority Engineer Joseph Mbaziira oluguudo luno n'amussa ku nninga okunnyonnyola lwaki oluguudo luno luli bwe ruti wabula Engineer Mbaziira ategeezezza ng'embeera eno bwe baagitegeerako era nga bakola buli ekisoboka okulaba nga tesajjuka. Konsansi tuzifunye nezootatulaze zonna tugenda kujja kutuzitulikinga twese twagala kujja naye nga tekitegeeza nti mu 15 tewali kirukolebwako nti wazeeka potolo tukazaawo ewetaaga okugogola tugogola nedda konsansi tuzifunye era ekiddako kati kwe ku designinga program ejjokola ki ejjokufiringa not only zino zootulaze naye tugenda kukola assessment ya oluguudo lwonna okulaba nti areas ezeetaaga this intervention ebeere ng'ekolebwa kubanga naffe era kati tetwagala ate kisukke ku eno level kukisuka ate awo kati intervention eba ndala naye kati wano just patching nga kuzzaawo nga tutereeza. Myanja Ssennyonga nga y'omu ku bantu abali mu kitundu kino era nga ye mubaka akiikirira ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era ng'akomyewo ku kifo kye kimu yennyamidde olw'emirimu egy'ekibogwe egyakolebwa bakontrakita abaakwasibwa omulimu guno kyokka ng'akitadde kuba ekitongole ekya UNRA abataakola kulondoola kumala eri abo abaakwasibwa kontrakita. Ababa bakola abantu bamugula nga bamubba nabo ne bakuba mu ngalo amafuta bagabba nga balaba ne bakuba mu ngalo kati tugenda okutuuka mu UNRA nga yo unity yaliyo kuba tesiiba wano naye nga ffe abantu abaali tutenda omulimu gwaffe tetufuddeeyo ekireetera emirimu gino okufa amangu ate n'oluusi ne twejjusa kuba kino kya bugagga era ekitundu kyaffe kyonna ekyakyaggwe ekyo effe kye twagaddemu okukiraba naye ngeri gye bayinza okutuyambamu ate kye bakoze mu bwangu badde tugigamba nti waliwo obunnya obuyinza okufuuka obuzibu n'ettaka gye liyita olw'abannaffe abaakola ate naffe eno kye tutatutte buvunaanyizibwa kuba tutuusa awamu nga drainage ejjudde ebitaka ejjudde ebisaaniiko kitegeeza nti amazzi galina kuyita waggulu lwe gayita waggulu goonoona ekkubo. Gye buvuddeko kkooti y'ebyobusuubuzi ekulirwa omulamuzi Henry Peter Adonyo eriko abantu 6 be yalagira okuzza obuwumbi 2 eri ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo nga muno mwalimu Apollo Senketo, Timothy McCoy, Richard Pratt n'abalala nga bino byonna byali mu musango gwe baali babalumiriza okuba nga baali ensimbi zino ekifo ky'okukola oluguudo oluli ku mutindo.
Eggulire lino likusakiddwa Issa Kigongo ku lwa 44 olw'eggulo.